Kalungu, kalungu, akalalo, kalungu. Betty. Ebyaddala ebintu bya Mukama Katonda bizibu. Kuba mbadde awo ne nzijukiramu embeera gye tubaddemu. Like gye twalimu mu kusooka. We nakulabira, we natandikira okugamba ensonga zange. Ebivumo bye wanvuma. You know, embeera gye wampisaamu kweganga ninga ekyo n'ekintu ekiri awo Katonda kye yatonda teyeefiiriddeyo. Kati ekinewunyisa mubutuufu bwe neeraba mu ntebe wano nga ntudde naawe Katonda gy'ali. Ranga kakati wali osuubira gwe oŋŋambidde ebigambo byo amangu n'embiro mbitwale nange nali nina okwematiramu. Lwaki? Like lwaki ekintu ekyo mukikola nosooka n'ovuma omuntu neweematira ate mu kusembayo n'okkiriza? Kati mba nkyuseeko ki? Oba tokyuse naye era nange mba nkulaze nti newaamu ku kitiibwa. Ate nno nawe oli musajja mugumiikiriza nga agumiikiriza. Sosolya bw'atafa atuuka kulengedde. Atuuka kulengedde naye bannaaye. Lwakuba ensonga yange okyagaanya ogikolako gye naggamba. Simanyi lwaki oba kyekiriwo oba ekikaluubiriza sekitegeera. Mu butuufu Betty, sandiganye like sandiganye kujja kubeera wano naawe. Buli muntu ndowooza kyeyandyetanze kubeera n'omuntu gw'ayagala bonna nga bali wamu. N'ekintu kye nsinga okutya buli wenkirowoozaako n'omutima gwange mpulira nga gwekanze nti gano amatiribona g'ennyumba, engeri gyetunulamu, ebintu byonna mbuzza wabweru, olina ensuku z'amatooke, ebiraalo by'ente. Betty, ku myaka gy'olina mu butuufu mukazi ki eyakoze okutuuka mu bintu ebyo? Dengera weetunuulire engeri gy'ofaanana okuba nga tekuliiko ddala akuyimiriza ku luguudo. Nti gana amaka ogabeeramu omuntu omu wekka ddala. Kati ekyo kyekikweraliikiriza era senga waalingawo omuntu omulala senga wamulabadde otira bwerere mukwano wane waka mbeerawo nzekka pozi ne kawala kange aka tubeerawo babiri fekka tewali muntu mulala kuba mu butuufu natunuddemu n'endala tumaze ebbanga ddene nga tuli babiri. Ssente nze ndaba byonoona nnyingi eyo mu loogi gye tugenda wuyo oguze byakulya kati nawe waka woopangiza nze wano wendi wanene tusobola okubeerawo ffenna nga tosasula eyo. Kati wetugattagattamu ssente z'osasula eyo ze twonoonera mu loogi z'ogulamu emmere eyo z'owasimayo n'omukazi akwoleza nze Betty nsobola okukwoleza nsobola okukulabirira akamere nsobola okukafumba. Kati we tuzikwata ne tuziteeka awantu wamu ne tumanya nti lwangu obeera wano ne Betty okitegeera ssente ezo ne tuziteeka awantu wamu ne tuzikolamu ekintu ekituyamba kyeba kikola mu kifo ky'okuzoonoonera ate ewala ate oba olaba walize ne tubeera wano mukwano. Ebyaddala neewuunya Katonda engeri gy'akola ebintu bye. Alina abantu be yatonda n'abawa buli kimu. Ne Betty Mukama we yakutondera alabika gwe yasookerako ku makya ng'akyali fresh. Nawe okisussa nnyo. Sikulimba kubanga idea z'owa abantu ebirowoozo byo bye biyinza okugaggawaza omuntu mu nnaku bbiri. Okitegedde? So kati kankubuuza. Buuza. Kati kano kawalako kogambye anyway muwala waffe ali myaka emeka? Ali myaka nga ali mu 14 munayenze ebintu nabikeera. Okinzije mu kamwa. Ebintu nabikeera munnange. Kakati wali opapa ki? Nga naawe okimanyi bulungi ebirungi biri mu maaso. Ebirungi biri mu maaso naye munnaye ebintu ebijja tukyuka n'omulembe kintu kiyinza okujja oluusi nga tokyetegekedde nakyetegekera. Era kano okutwaliza awamu saakyagala
era kumpi tutwale nti omusajja alinga eyankwata obukwasi naye nga sirina kyakukola nina okubeerawo ne kawala kanye kati ate sikeekampawa nessanyu munnaye kate naye weweeyongerako mba nkyanoonya akikunzikola. Anyway, kati baby nga bondaba nga bwendi so kati kyengenda okusaba ndooza kansooke ngendeko ewaka mpinkinge ku buntu bwange obukukozesaako ng'engoye n'obuntu obulala kitegedde then nkomewo. Okay. Naye amansooke nkuleteeka juice. In fact n'omwana kirabika n'emmere eyidde wali sose n'olyako n'otambula bulungi oyinza n'okugwa mu kkubo. Tofaayo ngenda kudda tugenda sulaani kitegeeza ngenda kulya ekyemisana ndi ekyeggulo n'ekyekiro. Naye lwanga bannaye. Kale ndowooza kankuleke kangende nyanguwe. Tewali buzibu kale tuka bulungi kankutegekere wano. Kalungu akalalo kalungu akalalo kalungu. Muwala sooka ojja. Okay, mbadde nina kyenjagala okukubuuza. Sitera kwogera n'abesimanyi naye tewali bizibu mbuuza. Ekwegamba bondabyo ntidde. Nedda ssebo. Nga kitta baana kibba baana. Nedda. Nedda. Osoma? Ye ssebo nsoma naye lwakuba korona kakyankalanyizaamu. Kati obadde tokyasomayo? Mbadde nsoma ebitabo ewaka. Kakati tofaayo okitegeera omanyi ndi mu bintu by'abazungu bano abajja muno mu nsi yaffe so beetaaga abaana ab'okuwa sponsorship kitegedde ogenda osomereko eyo mu masomero g'ebweru bakufunira emirimu nga buli lunaku obuuka mu nnyonyi wetegeera life eyo kati gwe ekintu ky'olina okukola kyokka kiri kimu mpe ennamba yo nja kukubirako nga biyiseemu. Akakisa nandikaagadde naye lwakuba sirina ssimu mpozzi nga nkuwa eya mukadde wange gwembeera naye ewaka. Teka naawe kati ate mukadde wo abazungu gwe baagala bo beetaaga ggwe. Ndowooza akakisa kagaanisiwe ogenze kati lindako kati sokoki ng'oli ku bwangu ninga akunyirira. Nedda ssebo Joshua Kono abadde antumyeko ku dduuka mangu. Maama osobola omunnyonnyola n'omugamba edduuka babaddewo abantu bangi kitegedde mpozi ogambye obeera ku kyalo kuno. Kati nze ondaba nazimba wansi wali eri emmanga ennyumba eri awo eriko geeti eya bbulu ennyumba yange. Kati kyenkusaba boddamu okundaba tunuulira onneetegereza toneerabira. Kale ssebo. Kati bw'onooba onsanze ojja kunzijukira. Kati katunuulire kano nkalabira ddala kayinza okunzizaamu omusaayi. Bano abasawo gwe baŋŋamba simanya nnywe liita 3 ziri mu kano. Bino Lema bye yagamba simayanga fene mu mboga juisi biki byonna biri mu kano. Kale kalungu akalalo kalungu
kalungu kalungu akalalo kalungu 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 Brenda wakomyewo dda kulekawe bigenze biti ekyo kirungi anka ava wano nno musanze muko Anko, simanyi kuba mbadde nzira mu mukulu. Sanze abantu bangi kati simanyi kizibu kyakwawula. Okay, tewali buzibu. Kakati nominaani badde nsaba mpulirizeeko. Manye tumaze ebbanga ddene naye nga wano waka tukola kitubeerawo bantu babiri ffekka. Wataata wo ye yatwerabirira ddala yatusuulawo. Kubanga oli mwana muto kati myaka giringa myaka 4. N'atwerabira tamanyi kitukwatako oba tulidde oba tukoze ki naawe kennyini oyinza n'okuba wamwerabira bwafaanagana. Tetumanyi nawa gy'ali ekitegeera ate nga ffembi tuli bakazi kati otufuna ekizibu ani aba alina otudduukirira mwene ennyumba yonna gy'olaba ennene buli bagenda tubbako nti eyaffe enkoko basiiba bazibba tetusobola kukola kikwerwanirira ffenna tuli bakazi kakati nekyengezaako kutegeeza kiri nti waliwo anko atinate enjagala gye abeere wano naffe ng'atukuumakuumako kuba akawetaagisaawo omusajja akukuume nga nange bwankuume kuba ennyumba omutali musajja teba nnyumba musajja yo buli kimu n'ababbi baa tebasobola tuyingira kati luli baatuyingira defense taba kubanga asulaawo wammanga senga tulina abafu oludikula lwolunaku kati mbadde nteesa anka akole ki ajje tubeere wana atukuume owulira kyennama omukwano naye ate anka wabazze wano njagala obeere mwana mulungi anka njagala omuwa ekitiibwa ekitiibwa kyolina okuwa omuntu omukulu nga kisinga ne ku kyowanze maamawo anko tomulaga nti olina empisa embi mubulabirire muwe ekitiibwa museemu ekitiibwa kuba agenda kuba atukuuma atubeererawo oba tewali tusobola tukola ki tutuukako nga waali wakirabamu obuzibu kuba ennyumba nnene nnyo ndowooza kati okitegedde kati genda okola kigenda omuseesezeemuko mu mmere awo kalungu kalungu akalalo kalungu 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 akalalo kalungu tobanga erinnya lyo n'okwata oluyiira ganda wange kyekiriwo boleka osonga buuti ndawo ndabidde nga nsonga madde mbibalabalamu obadde obalaabalamu nga gwe pulezidenti wa Uganda
ogifuga yonna gwe Kyagulanyi. Kale obadde ofumiitirizaamu nga gwe bba wa Babi. nze gondabira wano ebyobufuzi sibigenda nnyo kinene naye obuvunaanyizibwa n'okufumiitiriza kwanneesooka saakwesooka kwanneesooka onfuna ekitegeeza okusonga bwe kuti bwe buvunaanyizibwa n'okukwata ku ttama. era olabira omusajja ng'ali bw'ati oba omusanga akola ati oba ng'ali ati aba abibala abalamu. Kati Mukama Katonda tenkusaba obuvunaanyizibwa toleeta kubanga omuntu omukulu nga ggwe bwe nkusanga wano ng'okola bwoti gwategeera atali mulalu obuvunaanyizibwa bugira bulindako. naye ate kyoba omanya obuvunaanyizibwa tebabudduka bwe mbudduka bungoba tebukugoba naye oba ng'omeze kino ekiremu ng'okyayagala okudduka obuvunaanyizibwa tosobola era zigenda kuba si egwereetalatala ennyo ku kyalo ng'ofunayo omutwalo n'ogula binigina n'okkiriza n'oyambuka obuwala bukwegombera era ojja kufunayo kamu katiko ne bw'onadduka ajja kunona naye bunajja ne buba ng'obuvunaanyizibwa buntuuseeko mbudduse ne bungoba nze tolinsanga ntudde ekkana akatebe abazeeyi ke batuulako ne basaba bino ebisuwa bya tonto simala bagayita malwa ne bamuteeramu oluseke kati ndowooza otumizza naawe amalwa bakuweeko nze ebintu byange bimanyi naye tuba tugenze mu bidongozi sinywa mulembe anyway era waliwo akaana akayiseewo nenkatuma wali mu katawuni amazzi bajala ku mazzi aganyogoga yingoonekaaneka n'olagawo wali waŋŋaana okunekaanekana nali saggaana naye igwe buli etukulaba ku kino ekyalo ng'oyambadde bwoti ng'oweesa ebbaaga waliwo abasigadde emabega nga akaaba walimiramu emize gy'obubbi tewali akaaba oyi wankankubuuza wamma kituufu ddala waliyo abasajja abalina abakazi ababiri wulira abasajja nga nze abasajja tugeze nga chairman terezaamu bw'oba nga okyadduka obuvunaanyizibwa tosobola kwebalira mu basajja terezaamu mbulire emboozi yo nga bw'oyagala oziŋŋamba waliyo abasajja wabula si nga ggwe kati olina okusongamu nga nze waliyo abasajja nga wamma asobola songa munze waliyo abasajja ng'asobola okwesitula n'agenda mu maka g'omukazi kiriwe kita bikubuzaabuzizza wamma kituufu waliyo abasajja abafumbirwa kyentegeeza kituufu omusajja asobola okuva ewuwe gy'abeera n'agenda ew'omukazi kwekwa okufumbirwa mu Buganda olutuufu twabula ebakiyita netukirekayo nti oba ofumbiddwa era nga gwe bwokyobidda oba ofumbiddwa era omukazi aba akuwasizza mu maka ago oba tolinaamu buyinza omukazi yaba afuga kati nga mmwe abatayagala kukola abataalya ku kyalo kino basobola ddala obbawasa wamma kituufu waliyo abasajja abafumbirwa kyentegeeza kituufu omusajja asobola okuva ewuwe gy'abeera n'agenda ew'omukazi kwekwa okufumbirwa mu Buganda olutuufu twabula ebakiyita netukirekayo nti oba ofumbiddwa era nga gwe bwokyobidda oba ofumbiddwa era omukazi aba akuwasizza mu maka ago oba tolinaamu buyinza omukazi yaba afuga kati nga mmwe abatayagala kukola abataalya ku kyalo kino basobola ddala obbawasa kayira ekintu kino kiri bwe kiti kino nkaayane nakino abantu bangi tubadde tukikaayanako nze kyemmanyi okufumbirwa nga nze bwe naagenda nga nina omwagalwa wange ne tusalawo tugende mu bazadde ne musasula
ne bansalira munnange ogenda leeta ente 10 ogenda leeta sula ne muwasa ne mumuleeta okwo kwe kufumbirwa okutuufu. Kakati kyembuuza n'omusajja omulala yenna bw'ava ewuwe n'agenda ew'omukazi, omukazi oyo amusasula oba mugenda ew'omukazi tekisasulwa? nga wanene mu Buganda wakati mukulu nsinga niyo okutegeera kwakulema mwayawukana nako siri kuvuma niba njala nkutegeeza ensonga zino zibeera wanene omukazi tawasa musajja officially naye ebyekiyayo ng'obanga obulamu wano ku kyalo ogenda ku kibuga kati ofunayo ekikazi bina bikazi mikulu kizibu osanga omukazi myaka 2 oyo aba namuwala 22 ate awasa omusajja ebikazi ebiba mu myaka ngaaga 40 aga era byagala obubuka obutonga mmwe kuba mba mukyalinamu ku maanyi biba byakolakola bya ssente. Naye kagambeyo ekintu kimu, oyo omukazi wansi kasita akuleeta mu maka ge n'akuteekamu nti aba oyingidde mu maka n'ebintu oba olina obikola ng'omukyala byakola mu maka. Oyooza bunika nga bwe bakoleza bokisa, oyooza bunika bw'omukazi, oyooza engoye ze, oyala obuliri, osimula ennyumba, oyooza ebintu. Eyo period oba tomanyi kufumba, amakinga sure n'okufumba akuyigiriza osobole okufumba ng'agenze kuba gwe watu kyalina mulimu gw'okola oba olina kubeera waka kayira na kati kiri bwe kiti omuntu avudde ewuwe agenze wa mukazi we, omukazi nga alina ssente ate lwakuba mumukulidde mu nnaku abaana gye bali e Kampala awo nga balina ssente myaka 25 ng'avuga ng'alina emmotoka eyiye ne kaakati mu myaka 25 aba akyali mu ssomero eyewa mu mukyalo. olina smartphone Kikino kye nkugamba yinza okwesitula okuva ewange ogende wa mukyala wange okitegedde tuyinza okuba nga tuteesezza nti bebi jangu tukole kino na kino neŋŋendayo mu makaago waba waliyo omukozi katugambe waba waliyo omukozi kati bwe ntuuka mu makaago sebo ogenda kuŋŋamba nti nno omukozi bajja mugamba nana tokyayoza ngoye kati kitegeeza nana baba bagenda mumugoba nana oba nana akyuka n'ava mu bukozi n'akola emirimu gy'abasajja nana yali afulumirawo wabweru oba bati bakyagenda musasula nga ate gwe omukozi oli kati kankubuuza kale tokola obeera waka omukazi azuuka nagamba bebi ngenza okumanya muba ogenda kukola ki ewaka kozi era mba nsigala waka ngaokola ki ate nkole ki kale kankubuuza oyo omukazi omukulu oba omwagaza ki kuba tewaliwo mu myaka gyo agenda kukuwasa ani yagamba nti nno love is all about age sasoma naawe kikino kyekugamba kukyalo se wagenda olaba omukwano teguliiko formula. Omukwano gujja nyinza okuba nga ndi wa myaka 10 nenjagala owaana nyinza okuba nga ndi mulema nenjagala atali mulema. Obadde olina gy'olaga oba ekigendera kibadde kyakujja wano mbudde eyo ebirowoozo byo kwewa ku magezi nyina kyenkubuuza kati oyagala okubuulira otegeere oba era kyolina mu bwongo obwo tuyagala ogenda nakyo. Anze kyenjagala otutegeera bali kye babadde bawakanako kituufu kubanga babadde bawakana nti omusajja yenna okuva ewuwe n'agenda omukazi aba afumbiddwa ekyo ekintu kikyamu waliwo abagendayo mu mukwano nga beeyagala bweyagazi anti bagamba omukwano guziba amaaso kati balina ngeri basobola kunnyonnyola nti oba tofumbiddwa okitegeera naye nga mu butongole oba ofumbiddwa era wajja ewaka nga nemmere bali wakumbi era wajja ewaka ebimere biwakumbi tebiwoomye n'ebyakubamu akubamu oba oli mukono na ssente ze bwoza balina kyomuyambe ate kati buuza nekino ebikazi ebikulu biba birwadde bwobanga likulu lyagala okukwata ogenda fiira ku myaka emito. mpozi ogambye bwe ŋŋenda mu maka g'omukazi ogambye omuntu yenna bw'agenda mu maka g'omukazi aba agenda atandika okwoza engoye bunnika okufumba awulira gwakoowa ebyo byennyini oba obulako katono kimu
Ndagenda manju naye omuyambeko. Embeera gy'oboogere kale tewulira ne kino kugambye olina smartphone n'essimu gikuba aba alina osooka n'alaba ani akubye Esimu yange. Ani akubye bafuga n'okusinga muzaddewo. Esimu yange kati ageze agikube ng'eri kukola waitingi agivuge mwoga n'akomawo ewaka omukuli gubageugira naye. Kakati kyenkugamba Kayiira ebintu ebyo byonna by'oŋŋambye bye by'abana abasajja bye baba bateeka mu ccupa naye omusajja yenna ng'ali kwalaali muganda wange. Sokolindeko tobanga mu bbaga muno mulimu ki? Mulimu ttuluza ngenda ku mulimu. Tobanga oyagala fumbirwa kuba okula kwakulema. Ogambye oyagala ngenda ku mulimu. Kuva ddi ng'otambula n'ebbaga ng'ogenda ku mulimu? Kuva ddi ng'osalirawo kyennyina okugenda nakyo ku mulimu. Kyakanze agayi kasoyambala bwoti oba ova ku kyalo akale ogambye ogenda ku mulimu mulimu ttuluzo opoota si bwe kiri. Leka tulabe mu bbaaga. Leka tulabe mu bbaaga. Kiri bwe kiti Kayiira bwe kuba kufumbirwa tojja ku mukolo. Naye tokomawo wano ku kyalo ng'olina ebirwadde twali agenda kukulabirira. Genda mu buvunaanyizibwa bwo. Okitegedde? Nze ojja kunnoonya. Nze saasiika nviiri nga Ngamba nze nali nkulagirira ne ku ssomero. Eba abavubuka b'ennaku zino. Abavubuka ba kuno nze mbagamba lwakisaa kukwatagana nabo nga balowooza nnina olugezigezi. Kalungu. Mwana watulizi nkubulire. Kitonde ekiyitibwa omusajja kijooga. Bannaye abasajja bajooga. Ono taata Bulenda. Okimanyi omusajja kati tigenda mu myaka egi? Ena. Talabikako wano ewaka. Okimanyi omusajja yagenda ogendanga n'omwana tannatandika yadde okufuuyirira wadde akabeere kati amabeere gali eri. Yenna omwana akuze ayinza n'okuba muyitako mu kkubo tamanyi kitaawe. Naddala omusajja omukulu w'otuukira okusuula w'amakaago tomanyi oba tulidde tomanyi ewaka wali watya taliwereza yadde kasabbuuni si kasukaali ne tunywa kyayi omukalu neggwe n'obeera eyo nga tolowooza dde ku famire yo. Omwana we wuyo omwana wa buwala we bali egwakeyo mu kkubo nga omanyi abasajja emize gyabwe kati ddala mutuufu oyo mba ngenda mukolera ki? Mukazi watudde nti kyoyogerako nkitegeera naye nange kyesitegeera kyabasajja kyebaagala sikitegeerako ddala oba baagala kikunsi kubanga mazima ddala otandika otya okulekawo famire ebbanga eyo yonna lyonna tobakubirako tobawulirizaako alowooza mubeerawo mutya myaka egi ena neddala mu butuufu n'abeereeyo naye bannaye nkubuulire liizi linda we naamukubako ekibaati eyo yonna gyali n'ebyenda biri mwetokota alitegeera nti nze Betty siri muyembe. Maama ondabira wano nekolwali kiri mujjuutuka naye lindako maama Betty kwanje kakati kambuuze omuvubuka oyo gwe wafunye kyogamba yagamuleeta mu nnyumba y'omusajja eki ate nga lwaki kubanga wanaabeera yonna yonna amawulire ne gamutuukako oba n'akomawo n'omugambo ng'akomawo ng'akola ki era n'amala alinnya ekigere wano mu maka gange mugambira omunenze nali manyi wafiira mu lutalo gwate yadde akasimu mba naategeera atya nti gy'oli eyo mugamba nze mbadde manyi wafiira mu lutalo ngo oba ki kanza siri ku pressure era newamala jja wano nze muganda omugasiko sikyakujjuka nsobola mubuuza gwani emyaka eno giyita mitono kubayi Betty weewusa naye kola bwoti nze mbadde ŋŋamba nze ŋŋanze nti omusajja ono tewandimuleese mu nnyumba y'omulala kola bwoti asobola okugira oba n'opangisaayo ennyumba eyo singa omuleeta amaka g'omusajja n'akomawo ne lufuuka tulutalo olulala maka kyaga omusajja maama gano amaka gange ate oba yagenda kukola myaka ena simuwuliza gano gakyali makage amanyi bwe mbeerawo amanyi bwe nyimirirawo amanyi bwe nsula amanyi kye tulya
kakati no mama kankubulire nze siri pressure de n'akatono ekyo kitaso si kibi nja kikola naye sikati toli ku pressure tulina okweyagalira wano omwana w'omuntu anywa kututa asooka olabe ente ziizo zinyirira kati nze mukulowooza ko yali alisimaya bwakogana amaka gange beti nze ndeka neyagenda lulenzi lwange toŋŋamba ebyo simanya biki ddala mutuufu omwana w'omuntu agana okunywa kututa olwokuba abeere ku bunkenke simajja ku addewa ewaani kikyamanyi wano okimanyi tina muwala wase omuyitako mu kkubo kikyamanyi ekikolebwa wano ebyo sibiriiko maama omwana oyo kyeyakoze kikulu olinga yakubya akalulu n'owangula kalulu kennyini eno wiini naye neesunza omulabako mwesunza mulaba kubanga yalayika yazza amagi eno wiini amagi gonna alina okulya olusuku lwomujjudde amatooke tomanyi kiri wano kyekiriwo tewaliriza ogamba otya tewali anya obadde otubuzeeko gamba mwana wabula byagenda bitya bye wali ogendako teyadde natubuulira gyewakoma byagenda bitya wasinga ngenze nteekayo application naye maama abantu baagala balina experience ki nze awo uganda yakakati we yantabulira fe abaka dropping out mu ssomero tugenda kujjawo experience mu mirimu gyabwe tegeeza oba kati ebyokusoma bye tuba tuvaako tugende tunoonya experience tule butuuzi waka mangajo awo bintabulira kati olwo ogenda kuzzaako ki ebyo nga tubivuddeko nasanze omusajja mu kkubo wangi maama ebyo byenjagalira ddala tugamba lutuwe naŋŋamba mbusimanga alina abazungu abagaba scholarship ng'olina emikisa wegamba ggwe birungi byenyunanjuyo mwakomekereza mutya nga tansabe enamba y'essimu ate nina essimu wansala amagena n'amadda ng'olwo mujjako ennamba n'oyiyawo omukubira oba okumujjako eyiye yennyini ebyo nabadde sibiriiko nabadde ku bwangu bannange kati omukisa ogwo gumanyi kitegeeza scholarship n'abazungu naye abazungu baba bakufaako gwe nga bakwadde ka scholarship bakuleetera ebitabo biki buntuntu buli naye olabaye inkesi nga mukama abadde omukisa ne muddamu ne musinkana naffe tetusuulirira wamma mugambire ddala mugamba olinayo bunnoobo aba we muli obumpi obweru twerabira bannange tetusubye omukisa ogwo tusaasire omugambanga kyale bannyabo tusaba beerabira omanyi abantu we mugwa mu bintu mwerabira bannammwe nze ndikwakuuluuzi bwento naye ate oba oba butaagaliza era wotwerabirira ekyalo kiba kikulemye omuntu wano ojja kwogera nnyo n'emikisa gigenda sebo kubida amasimu gakunkumu ngolwanga lwaki tokwata bagenda kukwata esimu ki kyetwasemba okwogerako kikyotegeeza mu kitwasemba okwogera onasula ewuwo nagamba kinavaayo wali ove wange wangamba nkuwe ku sente eza emergency bill ziriwa nokugamba siinamu ki sente toyinamu sente nakusuubiza nti boddayo ewaka nda kuba nkola ki waziteekako nga bwomanyi ebintu enaku zino embeera sinungi embeera akasente sinungi naye wangamba nasula bulungi naawe naye nkugamba enkeera njagala sente ngende ngula emergency pills ku lunaku olusooka olwokubiri nkuba masimu tokwata paka wenkuguddeko wano leero lwakusatu newozimpa kati tezingasa kikyotegeeza mu tezingasa kubanga kati ndi lubuto mbadde nzifunye ndi lubuto ate luli kwazirawo nkubidde amasimu g'okumuku nemanya nti oyagala sente
Nenzirukawo mangu awo kyali wange nyina. Anti kati sente tezigasa obudde zaali zigasiza wagaano zimpa kati ndi lubuto. Ekyo tegeeza mbu oli lulo. Kyekikwetabya amazina g'enkimu. Gwe oba olaba nze ndi ready obeera taata. Toli ready. Mbe nga ntambula mu nkubu bagambye taata gundi wuuyo. Ojja ddukuza. Ate si lujjaamu. Ate olubuto lukula. Kyogenda okukola kiri kimu. Kuba oli naye sinaawo nnyo pulaani ya kufuna ssente. Era ensonga lwaki onkubidde amasimu g'okumukumu. Nyanguye nenzirukawo waliwo gempadde manja obusente era mutuuseko nga ndi mukambwe muzibu. N'azimpa ompuliriza. Bw'azimpadde ngenza okutuuka ewaka nga kuliko mistikolo bwabwe. Okutuuka nzija okusinkana. Zo sente zo mbadde nzirina. Naye kazi ez'olubuto n'olina oddujjamu. Kubanga sente zo ngenda zifuna ku bbanga etali lya wala. Tuzitandikirako okuza olubuto. Olubuto nze omanyi kayiira kye tugenda okukola? Olubuto ngenda ddukuza ate ewaka balina okulula aba bambuuza ani kitaawe inkuleeta. Agenda kukusabayo ekintu kimu. Kuba obadde mukyala muwuliriza okubadde wano. Nda kusaba ekintu ekyo. Olubuto oluveemu. Okuwuliriza mpuliriza buli kimu nkiraba naye olubuto teruvaamu. Sirujjaamu. Ezo sente ze tulinawo ze tuba tutandikirako mpaso ndeeti. Okuza olubuto lwaffe. Onjagala tonjagala. Ekyo sinaba kukiddamu. Okola? Sikola okimanyi. Ndi ubeera waka. Bandaba batya nga nze omuvubuka omuto nzijjudde emitaafu mu feesi. Ndabirira gwe omukazi omukulu. Ndabirira n'omwana. Kati londako kimu. Ku mwana n'olubuto. Nyambaye n'ebisaati ebinene olw'okuba mpeerera. Nze tontika ovunaanyizibwa. Togenda kuweerera kati tusooke tulukuze ojja zinoonya eziweerera. Ate sirujjaamu kyaweddedde ekyo twakyogeddeko. Kyogenda okukola kiri kimu. Kuba kati ate olinga ayagala tuyombe. Essaze wano kuyomba naawe. Okitegeera. Era mbadde nkimanyi weetaaga ssente. N'ensonga lwaki mbadde nzize. Kyogenda okukola kiri ekyo. Bw'oba nga toli wedde kujjamu olubuto. Olina sooka ogira obeerako ewa sisitawo. Nze wange embeera ogimanyi eri owange. Nga mu musala amagezi gwe ne sisitawo. Mulabe ki ekyokukola. Wa sisita wange kansigale ewaka. Olubuto atooza mu myezi emeka nga lukuze nga mukumayita wange. Kuba y'engeri gyakusingako asobola okubuuliramuko ng'omuwala nti tonaba kutuuka nawe kuzaala. Ate olumbuuza mbaleeta kuba bakumanyi. Mirundi emeka gye bagamba n'ensonyi. Bakumanyi okimanyi baleeterawo. Anti ogenda kukola ekyo. Ngenda kukubira essimu. Nze sente ngenda zikutulako ku ssimu. Ezikola ki? Ogyemu olubuto wakikubuya mutetegeera naawe. Lubadde kirukoze eki? Oba wali tonjagala lwaki wawe? Waki omuntu akunyonyola nga towuliriza? Mpuliriza. Nawe mpulirizaako. Anti bw'omuzaalo ojja noonya gw'omuwa. Okitegeeza? Nga kitaawo ofudde. Nziga sina kutuuka kubeera taata. Bw'omuzaala ng'onoonya gw'omuwa. Kati lwasooka olabirira olubuto. Lukule mu muzaale noonya. Ekika kyaffe kizaala ku gino emyaka. Singa temwebaka na bakazi. Lwaki tewalinda ne weetuuka? Ng'olinga ali mu birowoozo bingi. Sikyamaanyi. Justin. Baby, muwala waffe nga bukyanga kubanga luli najja saamulaba. Naguno omulundi sinaba mulabako. Kiki? Aneekweka? Leka nawe koogera buti. Ng'ate lwaki yandibadde akwekweka? Kana yo womanyi abaana abato alina emikwano kuno. Kyamanyi ali eyo mmanga ne banne. Ababeera kuno ku kyalo nga batambula. Alayika ali ali mu bagundi bano baba bebaani ali mu banne. Alayika gyatera okusiiba nti tebasoma. Kati abaana akola kiwaka naye akoowawo. Kitofu omwana omuwa eddembe. Kusanga omuzadde ng'akaana. Kate katulina oddimuwera ddala wuuno woolina ffe tuba twetaaga buli kiwajja baakifuna. Ate kati mukulukulu. Bebe. Simanyi mukwano tokitwala bubi. Ekitwala buzibu. Amanyi n'ebibozibozi bye mpulira ku kyalo ebyo. Mbuki bandyogerako? Boogerako ggwe? Bibozi ki? Wamma bano abakazi bannakyeyombeke bayisa batya abavubuka bwe baba bawasizza. Bannakyeyombeke? Ne kati baby
wetunuulire bwofaanana watuuse emyaka egyo sinnaba naye nze kyembamanyiko abo banaaki emyaka gyabwe webatera okutandikira batera tandikira myaka 39 49 5 n'okweyongerayo waggulu kati mbutofu gwe wetunuulire wenoonyerera okukyali ka sweet 16 kyokka banaye mukwano okisussa naawe okwonera eddala ku point okimanyi ako ka sweet 16 simanya nkabulira wano ku tiktok naye kirenzigwa ndayo otandise obinkola obulaba nze nkwagala nnyo kirenzigwa ate ŋŋenda okukulaga gwe omukwano ŋŋenda kukulaga omukwano gwotalabangako nokakuona ku ka sweet 16 nze bwe nti mukwano ate okyawulira obulala bungiyo eyakundeetera simanyi kyendimuwa katonda so bebi wamma so mbuuliramu wamma nze mpulira ebibuuzi by'abantu bye boogera biringa ebintiisa ate nga gutyaki kakati olaba ga amazima sijja kulimba abantu abo tebatera kuba bangu kyova olaba abasajja abamu babatya ga amazima bw'ofuna omukyala oyo boyita nakyeyombekedde oba ofumbiddwa abasajja abasinga kyekisinga nobubatisa kuba oba ogenda kukola emirimu baba bakuwasizza si gwe aba awasizza mirimu ngaki ye emirimu egikolebwa wakanga wonoddira n'owasa omukazi n'omusewako emirimu gy'alina okukola nawe gyoba ogenda okukola kuba baba bakuwasizza ate gwe obawasizza oba ojja kusimbula ennyumba oyoze ebintu ojja kwekanga n'obuwale bw'omukazi obuwozezza olwabaawo abaana gwoba naaza gwokola ki abasajja abasinga babatya nnyo baba bakuwasizza obufunzi obamuwase abantu babi nnyonnyo bakyamu nnyo era tobesemberezanga nnyo kati bebi kale just mbuuza bubuuza nze bantu bazibu nnyo era nze nkusaba mukwano tobesemberezanga babi nnyo kati bebi kyewamaki nze kankubuuzeemu nga nze lwanga gwe lwanga ndiki gy'oli leka ate kyogala tonategeera kyoli gwe kabwejumbira wano wonna gwe mulamuzi wa wano gwe kabaka gwe nnyinimu bw'osonga busonzi nze beti nenkola oyoya beti nenkola wano gwe taata gwe buli kimu gwafuga wano era natera nakukwasa mulamula omulamula kyekimukwana omulamula kimerera weekiri wano nja kikulaga kimera weekiri wano nja kikulaga kwano sikirengera naye weekiri nja kikukwasa kati ekyo kyogambye omulamula guba gunzikiriza guba kwegamba gufuula gumpa olukusa ku nnyumba eno n'ebeera yaffe babiri sina yaffe yiyo eba yiyo wekka oba mulamuzi ngawulira omulamula oba mulamuzi buli kimu ensonga zamuno gwozikwasaganya gwe lwanga bulwa lwanga the boss wano febbe tuba tukyalina obwogerero wano oyogera bwogezi ziri ente ziba zange buli ekiri wano nte enkoko mbuzi buli kimu kiba kikyo buli kimu ate gwe mukwano gwe nina bingi byotannalaba nina bingi ebyekwisa mugala gwobe biri munda buno katunala okubi bwetujje toni ogamba otya mukulu kayiira lwani mwanke ekiro tewali mwana ogamba otya ndi wano ku kiyembe ekito esebo mayinza sinya mituku kino ekyalo ensanga ekito ekiri okumpi kyensikawo nendya nange ndi munte wano ndituziwa ku kyokulya kuba leero ekyemisana kiyinza obutaba kyangu nambe ennaku zino akasana kangi
Ninga kyekiriwo. Wali kyamaanyi muli mukyeri. Tukola bagaya. Kiri. Bantu bapaawo. Era togenda ku kisaawe. Mubiri sirina maanyi kyova olaba leero sazeewo nsiibeko mu bisolo byange. Ndabe waka omanye emirimu naawe. Kiwansingako kiri. Nosiibako ewaka. N'olabirira n'osaawasawa kwawo mu matooke. Kiwansingako kiri kimu. Ng'olunda nte. Obimanyi naawe ennaku zino obulunzi bwe bulimu ssente. Nangeza nunda ziri ensolo zaffe nnyimpi ozimanyi? Zaagala nnyo ensolo ezo. Toyanga nesuna beni azikaabya. Owange. Naye nowundabira wano. Essebo. Siri bulungi. Kikyate mu Uganda esooka onyumize. Embuuza ne wembitandika kubanga. Bulira muganda wange totya. Soko sembe wano kubuli. Sembe awo. Ana akawalo kamani. Kanamukwaya. Namukwaya mumanyi obusiwa wano kukyalo ewaffe. Wali mange wa mukyala Kalinga. Mumanyi oyo omuwala mutegeere. Manyi tuludde ebbanga nga twekwasaganya. Nyumiza. Mbere wadde ojja bwe tuginako eyo ku kisaawe otumanya. Gy'oli gwe waŋŋamba. Olumu mala n'omupiira nga tugunaggwe tulako wali ne tunyumyamu. Ne lulina balaba. Atubali tuyagalidde ebbanga ddene. Naye nga obudde obubeerako ffenna nga omanyi abaagalana bubula. Muvudde ku kisaawe essaawa emu kitundu muyimiddeko wali ku kkubo ate mugenda muzeeyi gundi manyi abataka b'oku kyalo ng'ajja ate ne mu dduuka kegamba ng'obudde kwegamba biba byankukutu. Mbitegeera. Naye kati ennaku ezo nga ŋŋamba nti maama we yafiiriddwa naye ng'omulambo tebanagweta ku kyalo ensonga lwaki baayisaamu ekizindaalo ennaku ezo emabega. Kati maama we ng'agenda bwe yagenda ng'aza ŋŋamba bamulekedde emirimu mitono ewaka naye agenda kujja tubeere mameka babiri. yaza agenda we yasaawa ezo 5 ez'okumakya nga yazedda tuli waka tubeere waka lunaku lulamba nga omanyi era abaagalana era waliwo embeera etuukawo okimanyi bulungi bw'osemberera omuzigo bw'ogusembereza omuliro gusaanuuka abulira gwanyumirwa. Mbitegeera. Olunaku lugenda bwe lutadda waka. Naye leero nkubidde amasimu ga liitiriiti. Ngamba kangende mulabe. Enzo omusisinkana nga ngamba ku mbeera yatuukawo kyali lubuto Wangi. Naye nga omanyi bulungi ffe waffe tetuzaala ku gino myaka. Nkimanyi. Oba olina okuba nga ogumidde nga n'omubiri gusinga guno ogugwo. Kyova olanze ogwange ngukuuma saagala stress. Kati we bagamba nti efamire yaabo oyo yazadde olina okuba nga ogumidde. Bagala batya mbu nina omwana laba bwe nenkana. Era nze mugamba ekintu ekyo kimu. obutaalugyamu. Lindako. Ogamba ono namukwaya ono waffe. Badde manyi kunyumizanga buli. Nyini ate tulina banamukwaya bameka ku kyalo. Lindako. Ogambye okuva we mwagenda mu kikolwa wayiseewo bbanga ki? Ennaku ezo 3. Muganda wange oyo omuwala mufeere atya tosobola kankubule muganda wange omuntu bw'aba akunyumiza ekintu olina osooka otuula owulirize bulungi osengeko ebigambo bye. Kati kuba kyendaba tosobola kumanya muntu ali lubuto ku nnaku 3 ekyo obadde okimanyi? Sikimanyi kuba nze mwana nze ebintu by'abakyala ebintu by'okwegatta mbadde manyi sibiriimu nnyo. Kati waba yaŋŋambye ennaku 3 era nze mbalina mugambe era muweereza ssente
ono muzeeyi wenu waggulu mu lusozi abadde namulimirako ewantu awo nga yaŋambye mpitireyo kawungeezi ampa obusente era balina mugenyi namusindikira sente ku simu ye abajjemu olubuto. Kayiira omuwala akulimba ennaku 3 ziba ntono nnyo omuntu okumanya nti oli lubuto. Otegerera kunakumeka? Nze ng'omuntu ndaba wiiki at least ku wiiki emu awo wiiki emu 2 3 awo oba osobola omanya omuntu ali olubuto oba tali lubuto n'ennaku 3 akulimba. Jukira ne kano kawala kakiwe no wansi tuli kalimba omuvubuka nengoloza kaagala ki demanyi kalimba gwe nze ndi mugezi naawe nga kaagala wano sente bagenda otuuka mu ddwali ng'olubuto pe temuli kyakama engeri gye balaga Gwetoni wangi mukulu Kayiira ogambye oli mugezi? Nze ndi mugezi naawe bw'obanga oli mugezi metadi gy'okozesa nze yannema ku olwo olunaku bati muganda wange nze gye emyaka gyo nagiyitamu nkuwulira. Mesa tukozesa zino ezijjayo sente. Luddawa zijja sente luddawa? Pozo kyali mwana muto tukozesa zino eza mobile money eza withdraw. Simba wakati ezo zimanyi kituufu oli mugezi. nga bwe nagamba nkwegalidde mwana wange tuyise mu bingi naawe obadde obiraba saagala kana akaseera ke tulimu tukoonoone nga tufunye omuntu wagenda otubeererawo kuba ffenna anko tukola ki tumwetaaga okitegeera. Nyongera okukuutira anko muwe ekitiibwa muwe ekitiibwa ekisaanidde ky'olina okuwa omuzaddewo. Kati anko kitwale nti Katonda ye yamutuleetedde okitegeera. Anko kiba kyetaagisa buli kyagamba gwe kikole bukozi. Saagala onswaze munnaaye wakati anko n'amala ava wano tetugenda kufuna mirembe. Twali mirembe gibaddewo gwe okyali mwana muto twabadde mirembe wadde n'akamu era nawe enkyukakyuka ojja giraba. Nkwegayiridde ebirala byonna bikole ne anko muwe ekitiibwa. Si muntu mubi naawe ojja mulaba akuba abadde ajjawo wano ng'obeera eri mu bagundi ono mukwano gwo yaani oli. Eyo nayo tovaayo wakati senga anko wamulaba nadda si muntu mubi ojja mwagala nnyo ojja mwagala. Kakati ati mu nnyumba mwali kati njagala tugende tumulabe naye nkwegayiridde saagala onswaze anko muwe ekitiibwa ekisaanidde byonna muleetere kyayi teekako kasoosi wansi fukamira. Njagala obudde anko otegedde mukwano kale tugende anko tukole kitumulabe. Vipi? Wangi mkwano. Oli wano? Brenda yengia. Gende nyawo. Oli otya? Gende. Brenda tuula. Twatuge.
Kakati mukwano. Yes, baby. Ono ye Brenda muwala wange enagambako. Brenda nsanyusa okulaba. Brenda ono ye ankwe agenda okutandika okubeera wano naffe bulijjo obaddemu mukugamba okitegedde eyo mukwano bulijjo weebuuza simanyi omwana simanyi tomulabangako oyo mumaaso go mulabye munaye oba omugjiwa omuntu alabika ayagala nnyo okuzanya kati wane wakatuula akolewo ki just abaddeyo megonjera ngamba muleeta omulabe nabera mukumwebuuza bwebuuza. Brenda oli bulungi? kale wakuba kalinamu ku nsonyisonyi ate obadde tokalabangako nako tukakulabangako kati nedda tontya olabika ontidde tontya beera free nange ekitegeeza just oyinza okubeera nga olina kyoyagala okumbuuza beera free ojja ombuuza aye naye namugambye edda namugamba oli mutwale mulabe nga ddadi ate naye mukwano nsaba omwana omulabe nga muwala waffe bwe kiri muwalawo just tulina kutegeeragana okitegeera mukwano Brenda okiwulira ono kati ddadi by the way era kati ndowooza n'omuntu naye omuntu bw'ayingirira wano agambirawo bannaye famire eno ng'eyimiridde bulungi kubanga bw'otunuulira era Brenda kala yeeyo tebayinza kubuusa ate wabawona kubuusa ate okimanyi bannaye simanyi nakumanya kale asooka ndire kindowooza Brenda ako omulabi si muntu mubi nga naawe wembadde nkunyonnyola talina tabbu yadde mukwano naawe omwana abadde mukunyumiza birungi byereere era bwe kiri munaye tekyawukanye nabyo badde oŋŋamba toza omulabi mpusaalina mutendese ogenda kwejjusa kati kasooka ngendeko mbedrumu wano mbeeko nebyateekateeka Brenda behave be a good girl. Akalalo kalungu akala matendo kalungu kalungu akala matendo kalungu kalungu akala matendo kalungu bino bisange mu kalungu